Omulungi Yesu yebazibwe. Muli mutya abanywanyi, muli mutya mwenna abafalasi. Amanya Seno Alex. Abadde Katonda e program. Okumanya abadde Katonda tuli ku bifi. Amazima tuli ku bifi. Olwaleero ngera bwolaba ndina omukulu omugenyi waffe olwaleero ye mugagga w'olunaku atulese ku nfalasi. Of course tuli ku Pork Planet Restaurant we tuyitidde olwaleero. Twasooka tubuuzeeko leero abalabi bukiguddeko buuza ku bantu. Nsanyuse okubalaba mwenna Seno Alex official mwalimu naye oluzungu nze lunga lubamuko tugendera awo. Nsanyuse nnyo okulambula nange Seno nammwe baganda bange mwenna abawagira music wa Balijja Franka bampita Balijja Franka ndi muyimbi owa gospel. Seno nebyango bimanyi kati kyojja okukola kumbuuza bibuuzo naye nze ndi mukulya naye ng'ojja kumbuuza mpola mpola. Baatugambanga ozaalibwawo Balijja ovaawa? Va Lwamaggwa Kooki. Lwamaggwa Kooki gye zaalibwa naye nga ekooki eyo balina ebintu bye boogerayo okwo naye nva eyo sayidi gye batalya abantu eno sayidi gye batalya abantu. Ekooki oba oli gye bali abantu? Ndi sayidi eno gye batalya. Tuli ne Balijja Franka tukyagera mu maaso agambye ava Kooki. Ekooki eyo muzaalibwa bameka, muzaalibwa baani banaani kiri kityawo? Kati nze maama wange yatuzaala abaana babiri. Tuzaala abaana nga basatu bana naye babiri baafa. Kyenzijjukira babiri baafa nga tuli bato. Kakati alina omwana omanyi maama wange mulema tunakikugambako. Maama wange mulema talina omwana gwe yasooka okuzaala awo n'omwana naye mulema gyali bamuyita Sendagi. Kati nadda n'alyoka azaala nze ndi mwana wakubiri. Oli mwana wakubiri naye ate nze simanyi kitange. Tate wakulirawa oli tugenda mu maaso tomanyi taata oli yamanyi kitaawe aliwa oli omulala mulema. naye kati nze simanyi taata wange. Mama wange bamubuuzanga taata omwana yaani ko ye Balijja bamunoonya lyeri erinnya Balijja lyowulira erifuuse ensonga. Maama wo bamubuuzanga taata w'omwana yaani ng'agamba omwana Balijja nga bakola batya? Balijja bamunoonya. Nakati tebajjanga era ssebo okubayo omuntu ng'ofaananamu Balijja oyinza okuba nga gwanzaala osobola okunneetwalira oba Seno tonatuuka kunzaala gwe twenkana kusingako n'obukulu ndowooza. Bw'obeera eyo ng'olaba Balijja akufaanana nga baliko mu bitundu byawa by'Erwamaggwa mu Kooki oyinza okuba nga gwe taata wa Balijja so omwana wo wuno yafuuka ensonga e Kampala. Kati maama we yakuzaala ye aliwa? Gyali nakati era nze mulabirira. Like ng'abeera wa? Yanzaalira ku Bukojja yali abeera waka naye alina gyasooka okufumbirwa n'azaala omwana. Yafumbirwa nga mulema yazimba ebigere biringa njovu. Alina gyasooka okuzaalibwa alina gyasooka okufumbirwako ebigere biri bwe biti ng'ekikonde kino naye yali mukazi anyirira nga nze bondaba. Kati nakuzaalira ku Bukojja kuzaalira waka? Nazaalira ku Bukojja bwe yagenda gye yafumbirwa eyo n'avaayo n'alekayo kali akaana n'akomawo ku Bukojja. Simanyi bwe yakikwasaganya awo n'anzaala. Nakuzaala? Kati bwanzaala babinyumiza bwanzaala ennaku nga 3 ne bamugoba ewaka bamugamba twala omwana wa kitaawe koye n'alyoka atuuma Balijja bannoonya. Omulema ne bamugoba ewaka? Awo ewaka naddala ku kyalo eyo twabangayo nengera wabayo abavubuka abasoobasooba ne eno sho mujja giwulyamu abalaba kubanga amaluso gajabbayiika naye tugende mumaaso temera kyakkola. Osani alumululi eno lula luli wano. Patrick tumalirawo olweyo. Apano fumite ngozi. Sente chizikola. Leta kalo kubwa mukono.
kakati kakati badde mbuuza ku kyalo abavubuka babanga basoberera abawala wakiri baganda b'omuwala bamanya oba abazadde bamanya nti sabuguzi oyo yapepeye nnyo ne gundi wali era omwana we bamuzaala ne basobola ate abagundi gundi ku kyalo awo tebaaliwo tewaliwoko bavubuka be bateebererezaamu kuba nti yegwe be bazaala mu maama we ne bakuzaala tebakinyegangako era tewali ge bagamba nti yono kalina okulira bukojja nga tomanyi taata binawala baita taata wakiri omanyako nti yafa nga nze ate nakulira ku bukojja ng'ate olwo maama taliiwo naye nga baganda be baganda baba abalenzi bamuyita baaba kati nga nange muyita baaba era nze gwe omuntu gwena kulampita maama yali jajja nga maamawo nga baama muyita baaba kati okulira eyo ebyensoma biba bitya ewa jjajja gye bazaala ombuuziza ekibuuzo muganda wange ebyenki ebyensoma ebyensoma kyekituufu mujja tugumiikiriza leero kano kalimu kano kazibu nawe tumyanga bwolabanga naye bwolyako ebyensoma Isaac waga aliwo gwagambye Isaac mobile money Isaac ne tujja gyemalirawo wali mwise nali yake bifinga bisatu kale kakati ebyensoma byombuuza naye omanyi bwe mba ndya site tugere mu maaso ffe tujja nyumya nga tugira ebyensoma ebyo ekituufu saasoma naye nasomerako mu masomero ag'enjawulo P1B P1C P1A ne P2 naye buli kibiina kyenkugambye n'essomero lyayo nga bwe mbaano jjajjagamba kati genda muliri Isaac tuli wano ku Poko Planet waliwo ku mbizi jatuliye ku mbizi yangu ebifi biggwawo ku Poko Planet mugamba adduke kuba ffe twatandise dde okulya ffe twatandise dde okulya waleero ndowooza owulira ebifi bwe yanguwa amba tugende mu maaso wasoma amasomero 3 naye buli kibiina ng'okisomera mu ssomero ddala P1C P1B P1A P2 awo ne bakutikkira kiki ekyasinga okulemesa okusoma ekyasinga zaali nvunza waali wala kati nga tulina envunza nyingi kati nga tutya okusimba parade ate twatandika okusoma nga tuli bakulu nakuba natandika okusoma lozanyi n'emyaka 10 kati mwe bakulu ku ssomero ffe tuli mu kibiina ekyewansi ogwo bakuyita jjajja mu kiraasi ate nga gwe olina envunza kuba twali tusomera bwereere bonna basome naye olw'okutya okuswala olowooza baki watandika mangu nga bwe nkugambye saayina afaako nnyo maama jjajja wange yali mukadde ateri afaayo nnyo kakati olwotyo ebyokusoma otuuka otyo bikyawa ebyokusoma ebyo otuuka ogambe wawula mubutuufu awanyuwaawo ebirungi biggwa byokya ebyokusoma ebyo waali wala kakati lumu twatoloka ku ssomero twali bavubuka basatu omu yagwa eddalu omulala yafa omulala yenze mwali basatu kyaba mulala juni yananga mwali basatu omu yagwa eddalu omu yanwenjaga n'agwa eddalu omulala n'afa omulala yafa omulala yenze kakati headmaster yali gwe bayita head teacher yoyo headmaster yali neighbor waffe ewaffe kati nga nsuubira tasobola kunkuba kibooko kati lumu ne batu chairman n'atusanga nga tutolose ku ssomero n'atukwata tumugamba tuli balwadde batusiibudde n'agamba musoke mujje muddeyo
nakwata essaati yange nagisiba ku Yamutyaba neri nagisiba ku Yajuni netutambula nebagamba netudduke bagira tukuba kibooko tudduke twali mu maaso chiyamaninga netumulekera bigatudde nebagamba netwesimulule tudduke amasaati tugajjemu agamba wa bagenda tusonyiwa biki tutuuka eri omusajja yatukuba kibooko byomu 2 nenzimba kabina kusoma nenkukyayiraawo neighbor yali neighbor nga mukwano wange nga simusuubira kunkuba bwatyo yansabula muganda wange senno netuuka ewaka neŋŋamba jajja munange ebyokusoma bikomyawo n'agamba ekiki era namala ennaku nga 2 nga ndi wansi n'omunyonyola jajja n'omunyonyola n'owabeera nga okusoma ne kukomaawo okuva ku olwo toddanga ku ssomero siddanga kusoma Isaac Asokojje Isaac mobile money yono Isaac jangu bakulabire wano agwe wano na ojja kulya kweri buza ku bantu katono bannanga manya bagogedde dda Isaac mobile money yesebu nange tulumbiddwa geno oli embizi geno nyama sija kulya mbizi. Okay, tujagenda maaso basebo temanyabo abadde katonda e program ndiwa n'omukulu Balijja Franka agambye nti nno yasobola kusoma kubanga yayina envunza zamulemesa okusoma ngolugolo luwanvu ekirala lumu baatoloka ku ssomero HM ekiyama n'abakwana abatwala ku ssomero HM ng'etasuubira mukuba nga neighbor we n'abakalakatembo kwa 10 abiri okuva olwo akyawa okusoma olowooza okusoma okuvamu olina emyaka emeka nyinza okubanga myaka nga 14 kyekyaddakaawo kuguluba na bulamu otandikira wa nayagalanga nnyo okuyimba nali muto nga nnyimba ennyimba za Abdumulasi oyo kyogamba Abdumulasi yero yimanga goli muto nali muto Abdumulasi sibo nalina emyaka Abdumulasi atandika mu 9 mu 12 okitegeera 9 mu 12 nze mu 12 nalina emyaka 12 ate olwo okutandika kwe boogera okutandika kwe nga bamulabye naye waliwo emyaka gy'okuguluba eri ng'okyaguluba n'endongo okimanyi ekyo tukomewo eno kakati oyagalanga nnyo okuyimba ate oyo nayagalanga nnyo okuyimba ne mwegomba eri kusoma kuganyi kyekyaddakaawo newabaawo ekibiina baali bakiyita Happy Production nenkiyingira nga kiri ku kyalo kyali kikuba mu kyalo naye nga tutambula endongo yakagwirawo ogimanye eyo notuuka awantu nemusiba ekikaali ebikongeze nemulaga jjalibu nemukuba endongo eyo nagibeeramu omwaka mulamba muganda wange nomugikuba mu kyalo eyo atugikuba mu kyalo nyimbiramu okuyimba bwayimbamu keyo edda waliwo akayimba kagamba mukkirize Katonda byagera ne gwawadde ennume ewaka gezadde ne bakuba emitwe bw'alabika ayinawo enkola tebankola Katonda yagera naawe nedda tunula ewaka olabaani yali akisuubira eribayo afaanana abalijja neebaza Katonda eyanjola amanna luyange weebale ebyogero munange byanoga bwetu bwe twali tuyimba kati nga tonnalokoka naye ng'era ensiko ya Katonda mweri kubaada awo entonjiwulidde erimu Katonda awo mpolampola musabula endongo kyalo ku kyalo buli kyalo osangayo muwala mupya ku myaka 15 olwo ndi mu 15 awo nondi 15 naye nayina ekirwadde okimanyi ekirwadde kino ekigere nayina ekigere kati nno kituwale nti ogamba bali abatakumanyi alinze okumanyi bakakase wayina eno interview mugigumiikirize erimu ebifi emusoda kati nali mulwadde wa kansa bayiza Mukama Yamponya Kansa wali wadde kikubirako muga kozi tuli mukulya tujja kuba eri maaso nga tumaliza walina ekirwadde kya kansa muyiriba mu ndongo tuyimba mu ndongo ate ekyo ekirwadde
Kyali ludawa. Kyali wano ntero kiraga kiwano wansi ku kigere. Baja kitulaga. Baja nja kibalaga. Wa kamera ja kitulaga muko. Kakati nga kiwunya. Sagala kuyoga kwa tulimo kulya nga kine engeri gye kirimu. Damuna mebe tensi. Nga kirimu ekituli kiveno ekitunu osobola kitunulamu n'otunula eri. Ekituli ekigere nga kirimu ekituli. Ng'otunula mboti. N'olingiza eri. Kayina kinnemesa. Okweyagala nnyo n'abawala. Nga toli simati bulungi. Osobola kwambala bulungi ngatto. Nga sirikirya bulungi. Nembeerawo nenga obulamu bukaluba. Nga neekubagiza nnyo. Obulamu kwekubagiza. Simanyi taata wange. Maama mulema. Sina gye banziika. Tomanyi wammwe. Nga binnuma byonna. Kati nga babeerawo embeera ebeddewo. Oba n'oyimba ne bakugoba ku stage kuba abeeri bagoba. Oyimba ne bagoba baayo nga ngamba oba mizimu gy'ekika. Ate ekika kimanyi. Wandigeze n'osamirira ku lubaale. Kakati nenkulira mu buyiniko obwo saanyumirwa obulamu bufunidde eno muganda wange. Okay, katukira from ka short break katono Balijja tumulabye avudde yingide endongo bagise batya happy production akuba kalo ku kalo aide ekigere kya kansa ekirwadde kigere nga kirwadde kansa kiwunya kimulemesa okweyagala obulungi ng'omuntu yandibadde celebrity atandise okuba endongo baba beyagala na side zeyo banyumirwa nnyo ffe tuyagala mu Yesu mu ngeri yaffe naye ate balina engeri beyagala mu ngeri yaabwe side eri tugenda komawo tutandikirawo wennyini afuno okubanga yekubagiza. Mukama tuli mu maaso go tusaba kisonyiwo tuyambe ensi eno n'ebikolwa byayo tuli musanyufu kimanyi ate nga watulabulirawo n'otugamba nti tuli kigwako obusungu kakkanyako Mukama ffe tuli baanabo toli musanyufu n'akamu naye ate gwe watutandikawo buli mbeera eyingirawo olina amaanyi agagijjawo abasawo nga bibalemye ffenna ansa tulindayo Mukama tuli mu maaso go yegwayambye abakwesize Mukama tuli mu maaso go tuyambe twetaaga omukono gwo buli kijja tuddukira wo ssebo Mukama tuli mu maaso go nze kyemmanyi nti omukono gwo muwonya twetaaga omukono gwo Mukama tuli mu maaso go Mukama tuli mu maaso go kyokuddamu kyaffe kiriwo ssebo twetaaga omukono gwo Mukama tuli mu maaso go Mukama tuli mu maaso go Mukama ffe tuli babo olina amaanyi agatujjawo gamaama wanga bakugobayo n'amakanisa ne bagaggalawo era mu ne bakukwatako osinza Yesu we bakugirawo bw'owasirika balowooza bubi nti mwenkana ne bakujolonga taata wabakozeeko naye kakkanya obusungu bwo enensi n'okujjula kwayo byonna bibyo ffe tuli mu maaso go Mukama tuli mu maaso go tuyambe twetaaga omukono gwo buli kijja tuddukira wo ssebo Mukama tuli mu maaso go. Program tubaniriza nate mu kitundu kyaffe ekirala tuva mu kabreaka tuba tubalawo bifi ebibadde bitususseeko obungi kayimba ka Balijja ako ndowooza tekabakoze bubi ndowooza kabakoze bulungi Balijja sebo wetukomye nga ovudde ku ssomero okuba endongo ovudde ku ssomero tandise okuba endongo naye ekigere kino kinnemesezza ekigere kikulemesezza kinnemesezza ekigere twandikirabyeko ono wa kamera ono zoominga mukoka ku kamera zoominga omusajja kyekino kyava eno nekigguka eno kyava eno nekigguka eno nga bw'obeera eno otunuulira ali eri okisise bulungi zoominga perfect kyekyo nga bw'obeera eno otunula ali eno omulaba era kyali kyawe Mukama ekituli kati wonte wakuluma byagwa wali oke wali oke sewo gumbe era libeeramu nga linafunafumuko olwokuba nti no kabubye kibubye naye nga ndi oke wow kati awo kati
mbandi mu ndongo towulira mirembe nga bwomanyi omuvubuka nali sinabakolokoka nga njagalayo okubeera n'omuwala awo naye ne bigaana nga abawala tebanjagala mpunya ne ŋŋamba aka kantandike kweguliranga netandika omanyi bali bo tebenyinyala okwatayo kooba 5 nekigwerawo ku myaka egyo emito myaka nga 16 awo naye mbeerawo kuba nze ndokoka nyina 2 naye egyo emyaka egyo okuva ku 12 okutuuka ku 2 bye nakoleramu ne bye nalabiramu wayinza okuba nga owa5 tanabiraba okuva ku 16 awo okuva ku 12 12 ya okutuuka ku 2 bye nalabiramu owabamu aba5 benkaga tebanababiraba nalokoka nkyali muto naye ng'ate ebikolobero nkoze bingi bikolo kati tulabye ekikolobero ekyoku otandise ososo oyingidde endongo ekirala otandise okugula bamalaaya nayinamuko n'akakwatakwata nga bwe ndaba akasimu kano kintu ki njaya n'okulaba nga nfuba okulaba nga nkitwala kyogamba okubba mwoyo guli awo gw'amaanyi bwe gutyo omwoyo nga bw'olaba omuntu ng'awulira ayagala kwenda nekimulinya n'awulira ng'ayagala kwenda n'obubbi bwe buli abeera awo n'akulaba ne kamera kati ngeno yaffe n'ayayana awummula agibbye ate oba ne bw'omukuba kibooko enkeera kyatandikirako obubbi mwoyo gwennyini muzimu gwennyini gukukwata ne gunoyayanira ddala ngaoyagala kubba kati awo bw'otandika omuzeego okubba asimatukako ko n'okufa lumu waliwo awo ewaffe ku kyalo bagenda ne babba ente nali lyantonde nenzijja okulaba ku jjajja kati bwe nadda ne bagamba bwe naddayo eryantonde koolo ne babba ente kati ne balowooza nze nagibbye kubanga kuba oli mubbi ne ku kyalo bakimanya oli mubbi ku kyalo ku bukojjawo naye ekyalo kyonna kyali kimanyi nti ndi mubbi kaakati omanyi eyo nga bwe nagambye nti kooki omwami ne yeewaana n'agamba ku luno ngenda battira Balijja yateeka okuba nga yeeyabbye ente kamugenda mubajjirawo n'agenda ku mulogo ku musamize n'agenda n'aloga eyasooka okufa yali alunda eyaddako yeyagula ente eyaddako bana abaali banywa amata gaayo bana abeewaka omutego kyetuyita omutego gwali guyingiddemu apo simanyi oba okitegedde emizimu gyali givudde mu bali nga giyingidde kati mwabo buli yakwata ku nti yali agenda kufa kati ne bajjayo omutego bateekayo miliyoni 2 okuteekayo omutego bateekayo miliyoni 10 okugjayo eddagala eritta nti buli yakutte ku nti yagenda kufa nga Balijja teyenyenyezaako era nebaza Mukama banaye nali mubbi naye ente sinze nagibba kyanyamba kugamba singa oli yamanya nti bano be bagibbye oluusi teyandibase teyandiroze ye kigendererwa yali agala kutta gwe ng'akimanyi gwe era kati ensobi gye yakola kwe kugenda n'ayogera nti eyabbye ente naye kyakuyamba kyanyamba kuba wali innocent nali koolo amazima size nali ngitutte naye nga nente nidda nali muto ebyente nali sinaba kutuuka nanyakulanga ebintu byenanyakulanga nze nasangako omukisa nze okumanya nali muto nyina bwe nali ngenze nga ngenze kubba ssente nentuukayo nensangayo miliyoni nga 20 nenzijjayo emitwalo 14 nazisanga wansi w'ekitanda mu box nenzijjayo emitwalo 14 nga oli obbye oli muto obwebiri 7 buli obwakiragala byenjogerako byadda kubanga obwebiribiri bwakiragala kati nagenda nosanga mukwano gwange lindako mumanya mutya eddiirwa eyo kakati oli yali bamuyita Matiya kati oyo Matiya yayina jjajjaawe ng'ayina emmwanyi naye nga ye agenda namubba kubayizayo Matiya bamuloga oyo Matiya gwe nkugamba bamuloga yeesibira mu nnyumba amazemu emyaka nga 6 oba 7 oli yamuloga obutava waka naye yeesibira mu nnyumba emmere bagimusanza mu nnyumba yeeyamba mu nnyumba ali erwentulege kooki abamanyiyo yali mubbi ne bamuloga naye kyeggamba nti yantwale wa jjajjaawe kaliisiza eyo ne tukyala nangamba linnyayo waggulu omanyi kati ennyumba zeyi tezituuka nenninya nayita nenninya oluggi nengwa eri wansi
nengwayo wansi w'ekitanda gye yandagira nensangayo sente zaali nnyingi nnyo mwalimu obwetaano buli obulala mwalimu obwebiri mwalimu obwebiri n'obwetaano babwalimu mwalimu bwebiri n'omutwalo n'ebino eby'ettaano ebinene kati nze nenzijjawo nensowolamu nga biri bandaali nensowolamu emitwalo 14 emitwalo 22 nemmala ate nengenda bwe nava ate naliyo wansi ono omusajja ono mukadde yali myaka nga 8 nga yeeraliikirira matiya okumubba era yayingirako ko mu kisenge n'atunula waggulu bw'ati nga yeetegeeza nga nze ndi wansi w'ekitanda n'ayita matiya namwe wangi n'ayita bono n'addamu naggalawo n'ayitabira eri n'ayitabira wabweru ono n'addamu naggalawo ndowooza kiri seefu so nze ndi wansi w'ekitanda ate ne bwe yali nsanzeyo yali mukadde nnyo myaka nga 8 nga nze n'obuvubuka nga nsobola kudduka tasobola kunkwata kakati bwe najjayo emitwalo 14 nengenda mu ttooyi n'ate ne matiya yennyini naye ne mwawula 7 ne mugamba nzijjeeyo 7 mumbi munno naye n'omubba emitwalo 7 egya biseera ebyo emitwalo 7 ebiseera ebyo ng'oyinza okugulamu poloti n'emitwalo 3 wali osobola okugula poloti kakati nga mukyakala nga tukyakala ate ezo sente saali akono yadde n'ekikumi bo waliwo mukwano gwange egy'omusanvu giri twagibagana 3.3 nofuna 10 kitundu nengenda ewaffe ku kyalo nga tutambuza bigere n'okuva ekyotera mpaka erwamagwa netugenda nga tulina sente netutuuka awantu netutuuka ewaka newabaawo ogwenzibirako nti nyina sente ezo n'agula ebyuma ebidongo bimanyi nenzimuwola okuva olwo tansasulanga nazimuwola kituukirye bayibuli kyegamba nti bw'olimala okunyega bw'olimala okubba naye nokola batya nawe nga bakubba tugere maaso kakati naye n'azibba nemubanja yagula ebidongo yali ali mukugula sawundi yakola sawundi ebiseera ebyo emitwalo 10 ng'okola sawundi sebo baatule yali mu mitwalo 2 baatule zino kati za 3 zaali mu mitwalo 2 okitegedde kati ng'ogulyako emizinalo nga byakuyunga ku mikolo okuba ebidongo era ndoze twakola sawundi ya mitwalo nga 2 akati obulamu ne butambula naye nga bukaluba buzibu obulamu ne butambula bwe butyo bwakubba bwakola bwe butyo ng'omuntu ali ku saidi yange jo nadde nyina gye mbuulira ng'omuntu ali ku saidi yange yekka yalinga jjajja mama teyali saidi yange jjajja wange nga ne bwenkwata n'essimu negaa mukadde ono tumukutte n'essimu yiino katumukube ekibuga ga mwana wange mumuwalana jjajja ali ku saidi yange jjajja kyaliyo jjajja yanfaako nga tugenda kwanjulaawo myaka nga 5 kati zijjukira Balijja kati awo tuvuddeyo eyo olokoka otya kakati okulokoka ebyendongo ebyagaana nengenda eryantonde awo nobba okyakuba kunoba oba endongo obumuddemukko endongo nalingivuddemu nga obulamu buganye kigere ate sinyumirwa bulungi nekyenali nsuubirayo nga si kyekiriyo engeri ebiseera ebyo walingawo ebibiina ngaomuntu ajjira mu kibiina naye ngaokufubutuka mu kibiina nobeera ow'amaanyi oba musajja kakati nembivaamuko nentandika okugula scrap eryantonde obikola otya nga ate ekigere kikuluma anti ekigere kyatuuka ne kiba nga nze tekikyannuma wabula gwakiraba gwe gwe kiruma okitegeera ekigere kyatuuka ekiseera nga tekikyannuma nga gwakiraba gwagamba naye nga nze kiwoomerera tekiwoomerera kitungununa tekitunggununa nga nakimanyiira kubanga nze emyaka okuva mu buto bwange okwetegereza nga ndaba kigere okuweza emyaka 2 ng'ekigere kikyaliwo kakati awo wakati awo 2.7 28 awo nalingula scrap eryantonde nengula obutanda obubbe obumanyi nagenda ku ssomero oli nagamba alina scrap nengula obutanda kati bwe nagula obutanda obubbe ne bankwata abasomesa nti nguze ebintu bya ssomero kati ono yabunguza nadduka kati bano nalirwedde okubasasula okubibaddiza ne babigaana nga baagalamu obutandaalo nabugula lwa 5 ne bampita ku Mande ngendeyo mu ofiisi bwe nagenda mu ofiisi
nenjogera n'omukyala bamuyita deputy kuba bwe bati babayita naŋŋamba tukoleremu obutandaalo kati obutandaalo obwo ngendo bubuuza aba holding nga buli katandaalo ka mitwalo 15 ebiseera ebyo 27 awo kati mitwalo 15 nga baagala obutandaalo obwo mitwalo 3 nalina akagaali kange kenalingulirako gundi nenkavuga mpaka Matete olira semba ne Matete twagendayo fena eri ekivuli kye kyankola twagenda fena ekivulu ne tukulekayo ne mundekayo kakati nga tugenda eyo noli omwana atakula kituufu kakati nga nvuga akagaali mpaka Matete obudde simanyi oba oyina naye awo bwe natuuka Matete ne ntandika kubanga waliwo omuvubuka yali agula scrap eno egundi eryantodde n'asengukira eyo kati nze gye nagenda kati bwe natuuka eyo nentandika okusula n'oyo omulenzi ntandika okubanga nziruse biri obidduse tobisobole ebintu wabitunda nabutunda emitwalo 10 nenyende ntandika capital kubanga ngula scrap naye obuzibu bwe nasanga eri nga eno waliyo ensozi obumotoka bwa scrap tebuliyo bungi kati ate ngeri eno twali tugulira ku gaali naye nga ate eri bagulira ku motoka balina okuzinda alina scrap abalina scrap bumotoka nga bwe butambula ate wakagaali ogenda okujja nga bamututte nentandika okusobola amatooke eyo kati lumu mba ngeze okusobola amatooke n'ekigere kyo kiwunya ovuga eggaali kivaako kinnuma nakivaako kati mba ndeesa amatooke nensanga omusumba nga abulira enjiri ku kkubo obugalese Matete nenkutama bwe nti nemubuya ekirungi yali ayambadde smart nga abulira enjiri akuta akacupa ka lwenzo oli ali mu kubulira njiri nenyumirwa omusajja oli nga abulira n'aseka mu bwati n'abuulira n'anywa ku mazzi ekitegeera kakati oyo omusajja nenkolaki n'agamba bwe yamala n'ayatuza abantu obulokozi nendokoka bwe nalokoka awo n'atusiibula n'agamba amaliriza neŋŋenda mu kibuga kuba naye sinatuuka mu kibuga bwe ntuuka mu kibuga nensanga omusamize ng'alina emisota bikamujje n'agamba bw'oba olina eyabula jangu bw'oba oyagala oli muyimbi oyagala kubeera w'amaanyi byona byona byakwonako bw'oba olina eyabula jangu nga bazadde bange bennoonya bw'oba olina okitegeera kati oli nva kulokoka naye ono ate ali mu kwogera byennyininyini n'ayogera awantu we yayogera bwe tuba tubasanga kati nembaako mukwano gwange awo nga mazeewo nga wiiki saa waliwo omukwano gwe bamuyita Robert oyo ne mugamba tugende saawa nga 2 ne tugende w'oyo omwami yali apangisiza loogi kati olw'okuba nti abasamize nalimba manyi nga nabagendagenda mukko kati ono omusamize ate yanneewuunyisa yaddira omusota n'agijjamu amannyo kati nga bw'otuuka bw'oti n'oyingira yagamba byabwereere kyasooka kati nze nagenda n'omutwalo gwe nalinyiramu ng'enkya gwe nja okulyako akatogo ate nsobuleko amatooke kuba ebiseera ebyo amatooke gali mu 13 oba ng'akatogo ka 1000 osoogulayo amatooke nga 3 n'otambuza kaakati ono omusajja bwe natuuka yasooka kujjayo omusota n'agukubaawo bwagukubaawo Robert n'agamba nze sikolagana na musota n'asituka n'akolaki n'agenda kati nensigalamu nzekka n'agamba oyo omusajja n'agamba mungulireyo ekipa ya bbiya nemugula ekipa ya bbiya ebiseera eyo ekipa ya bbiya ali ku 10 nengula ekipa ya bbiya nengimuwa n'agiteeka mu kasowaani n'asumulula omwenge gonna ogwo n'aguteeka mu kasowaani jjukira omwenge ogwo gubimba ne gumala ne gubimbulukuka kati ye n'akwata omusota n'aguteekamu mbuguli mu kunywa n'amala n'akwata kakamu gye n'akateekamu mbukali mu kunywa kati bwe gaasigala nga mazzi n'agamba jjajja mundekeddemu nange naye n'anywa kati bwe yanywa nga nze mulaba mufere mu basamize be nalayi ng'ate ono ye muyaaye nnyo kakati ekirala kiyakola ekyanneewuunyisa bw'obeera ng'aliwo emizimu egikuli ku mutwe tosobola kgenda mu manju kweyamba kubanga oba toliiwo oba toliggwe ssebo ye
yakwatibwa susu agende manju olwo nga yakanywa kipaza bia nga 8 ate namuwadde ka mutwalo ne balance tanamumpa okitegeera kakati munange nga nkolaki nga akwata ebigundi n'empandiika abayimbi abo benjagala okubanga naye nkubulire ndoko kajendoko kamu akwate ebigundi byayagala n'empandiika abayimbi benjagala okubeera erenga gundi nembawandiika nembamukwasa nanga amuzukulu kakomeo kangende manju n'agenda emanju mutoyi bwe yagenda emanju mu kibbo mwalimu sente yali yabedda ababoda bangi mwalimu ndowooza nga 5 naye nze nakwatamu omutwalo gwange bia n'enkibala nti yamwegulira nenkwatamu omutwalo gwange nenkwata biri bigundi ekibidagala byampadde nembisuula mutoyi nengamba kati ngenda kulokoka olwo mpangisize ennyumba nakagisulamu ennaku 3 yenaze wapya mpangisize ennyumba ya 15 kati nakapangisa emyezi 3 naye nakusulamu ennaku nga 3 kakati oli pasite yanja tuzobulokozi yali avuga boda kyenali simanyi kati Robert ono munyumiza mugamba waliwo oli omusajja abadde muyaye naye waliwo omusamize ali lyantonde ye wotukira bwoti ogamba omusamize omulala gumanyi ne muga waliwo omusamize ali lyantonde naye wotukira bwoti bwakuwulira ebikufaako Robert nagamba kakasa nti naye napangisa pikikoli omusumba eyanja tuzobulokozi nga ndi eri kati nze ng'oli omusumba simumanyi oli naleeta piki netugenda eryantonde bwe tutuuka eryantonde netuyingira mu ssabo omusamize bwe yavayo bwati nagamba omwana gw'olina siwuwo ng'agamba Robert namubuuza nga siwanga atya kono namugamba wazze kubuuza wazze kutegeera tuyinyiza nobasuula mu motoka biki biki muve wano mugene emizimu negitugoba kati bwe gitugoba mbigattagatta tuvuga nagamba kuba twayita nabbali twayita katovu twayituka katovu ne tuyita eno bwe tutya abamanyiye ye eryantonde nga tutya motoka kututomera kuba twavaayo no nga tetukanyiza na mizimu egyo akati Robert ne mugana naye Robert okimanyi nti ngenda kulokoka nga buli kimu ekikoze nga ngenda kulokoka kati naye yaliko omulokole naye naagwa gutomanyi kati nize simanyi nze kiwe nategeerera nti omulokole bwogwa otegeera nti Katonda gyali ayogera okitegeera gwonafuwa bikoleba bikozesa we nategeera kuba Robert yaŋŋamba nze nali mulokole nali na mukadde wa kanisa naye ekyannemesa abakyala nembivaamu naye nga Robert yekyabala ne sente zennyini tazirina ezigenda okusasula omusumba ate omubuuzi w'enjiri singa tutuukayo namugamba nti Balijja ono ayagala kulokoka ayinza okuva ku sente nadda ku okitegeera kati tutambula mu kkuba nnyumiza nze nali mulokole biki biki tutuuka wali twasanga omusumba anyizeemu kuba twali tulina kudda 12 twatuuka ssaawa nga 3 twatuuka bwete Robert ng'oli nagamba ono nno nkuleetedde nti gayagala kulokoka amubuzaabuza ebyepiki agamba yayagala kulokoka nansabira nakwata mu ngalo nenfukamira wansi kumbe y'oli ow'enjiri ye takujjukira nange simujjukira nnyo naye mujjukira nze muddamu mujjukira nga esati ze yayambadde ensangayo eyo ate nga nembuulira y'enjiri akyagenda kukuba buya nemmanya nti yono yali akoze eki kakati omusumba oyo bwanjatuza nali muyimbi wasacula nga bwe nkugambye naye ng'ennyimba za gospel zannema okuwandiika nga zannema buli wenkwata peeni mpandiika birala nga njagalayo okuyimba luyimba lwa Mukama naye nga lwagala olwo olokose otandikiddeeyo mpolampola nga sinaba kulokoka nali njagala okuwandiikayo oluyimba lwa Mukama ne Uganda kati ono omusumba mugamba ndi muyimbi bamuyita Dennis Muwangu mugamba ndi muyimbi mbadde nyimbira Abdumulasi naye nyimba zange munanzikiriza nenziyimbanga koyi nagamba atugenda kukusabira oyimbe ezaki eza Mukama Abdumulasi ate yonga tona tugamba nti wagendayo ate Abdumulasi namalayo emyezi 3 nabeera nnyo mu kibiina ki Happy Production Abdumulasi nengenda yaabo bakapone bannemesaayo saagala kubogerako nnyo naye nga ensasula yaabwe nze okimanyi kiragerako naweera Abdumulasi teyammanya nakumanyi nga ye ayikola ebiseera ebyo birala nnyo yali munene nnyo nga okutegeera olina okubanga naye wakolamu ng'oli Mukama walobeddeko nga olina gwokolera ne gwokolera takumanya kituufu bwekityo bwe kyali naye nga nali faaniwe nnyo ng'era afulumya leero oluyimba mu wiiki nga oluyimba lwe lwonna nduyimba nendussa wali kaakati
nga nkola ki omusumba oyo nga ansabira essaala egamba Mukama ono mwana alokose musabira awatandika okuwandiika n'ennyimba eza gospel. Olwo mwaka kyawo 28 ogw'omunaana 28 ogw'omunaana ndaku z'omwezi ga 15 kakati ekiro ekyo nempandiika oluyimba ki oluyimba lugamba tewali kitasoboka Katonda nga yasazeewo gwe towakana mukwano gwange nze anaayinza okulokoka ku bikolwa bye nali nkola nenneeyisa gye nali neeyisa nze olaba nga ndokose ayi Mukama onasizibwa sizikola. Wow, tukyagenda maaso ne program abadde Katonda Senono Alex muweerezaawo teweerabira subscribe Senono Alex official ne ku Gospel Vote Library ogenda kubeera nga temunange osangayo obujulizi obw'enjawulo obw'abantu ab'enjawulo aba Katonda bayambye Katonda bajje wala tulabye Balijja Frank tukyagenda maaso n'obujulizi bwe we tutuuse musumba amusabidde amugambe genda owandiika ennyimba za gospel akayimba katuyimbidemu ndowooza mukalabye okubye engoma obuyimba olwaze buyimbira ku ngoma kakati ekiro ekyo nempandika oluyimba olwo lwegga enkeera ne bangoba mu nnyumba bwe nalokoka enkeera landiroodi nangamba ennyumba kuba nali ngisizemu ennaku nga 3 landiroodi nangamba ennyumba munaye gye wapangisa nali neerabira baali bagipangisa ngenda kuddiza ssente zo ennyumba gifulume teyazinziriza nenkwata ebintu nengenda mu kanisa emateete eyo semba buli bwe ngenda mu kanisa yali yambawo wansi waggulu nga biwempe pasita nemubuuliramu nangamba jangu nentandika okusula mu kanisa akagaali kali ke nali nvuga ne bakabba nga ndi ku kyaki engoye munaku nga 4 engoye nenzooza nenzaanika ku waya nezeerabirako ekiro ne bazitwala ntandika okwambala za pasita ekigere kikyawunya awo nentandika obulamu obulala oyingidde mu Kristo nyingidde mu Kristo mwagala bitya njagala Mukama nenjayaana buli kimu kati byaggwawo netandika okuweereza Mukama kati nempangisa akagaali okuweereza mu kyaki otandikira mu kuweereza kituyimba 28 nalokokanga lwawo oba lwali lwakusatu oba lwali lwakuna ku Sande nayimba musande walokoka nga lwakusatu ku Sande mu kyaki noyimba omupya ayingiddewo otandikidde mu maanyi bwendongo eri mawulana ku ngoma kakati naye nensigala nga nsuubulasuubula abatookuteeke naye nga mpangisa kagaali nkapangisa nusu 1500 kati olunaku Mukama lwasooka okunkolera ekyamagero okumponya kigere kino ekigere kiwona kitya kati lunaku lumu nali nsuubudde amatooke mu kyalo ekigere tobuuza kigere bwe kiwona nali nsuubudde amatooke mu kyalo nga ngasuubudde mabanja ngende ntunde emateete wali yakatale mbaddize ssente kati nensuubula amatooke 8 nengateeka ku ggaali kati amatooke ago bwe ngateeka ku ggaali egaali negwamu omukka nga nakagateeka ku gundi nga nvudde nga wano neeri maaso egaali negwamu omukka kyokka ndi mukudduka ntunda amatooke budde ziri mu saa 11 ndi mukudduka ntunda amatooke jesasule ate nowegaali naye nyino gimuddiza kati egaali weyagwamu omukka omupiira gw'omunda neguvaamu negudda kungulu nensigaza lupanga nali kasozisozi bwe nti nenkaba amaziga nengamba Mukama lwaki tonnona kitegeera nga Mukama lwaki tonnona buli kimu nakikola nenzijje ndokose nga ninzeko amaziga nkaaba nona leero era nyina akayimba kagamba mbu nalokokanga kati nga nize kufa kiro Mukama yenyamba n'atanzija aweeruli aweerutyo kitegeera kubanga nze okulokoka nali sina kyeneetaaga nali njagala kufa wakiringirewa mu ggulu nali simanyi bayiza we nali simanyi nti nkyayinayo emyezi egiwereye naze obwongo bwali mumanyi nti ngenda kufa kuba engeri ginagana ndagula mukoba amalaaya wali kati nga ndowooza oba ndi mulwadde nga nyina ebintu byendowooza bingi kitegeera
kala ate nga n'abasawo b'e Masaka baakante badda kuba nagenda mu ddwaliro e Masaka ne bagamba ekigere bagenda kitemako. Abasawo nga abasawo e Masaka omulago e Masaka oba omumanyi baakugamba nti solution y'ekigere kukitemako kyalwala kansa. Kaakati ebyo byonna byenjogera biri mu myaka 12 awo. Kaakati nga nkola ntya bwe nkaaba amaziga Mukama ne mugamba nnono ntwale olwo nenfuna amatooke wengateeka nenkulugusa akagaali nenkatwala ne bakakola ekiro nensula nga neetakula kino ekigere amatooke wagatunda saagatunda koolwo agatunda nkeera akagaali nakakulula nenkatwala eri ne bakakanika mu kibuga. Kati ekiro ekyo nentuuka waka nenzija nga neetakulatakula emabega ekiwundu ekiri naye nga ngenda neetakulatakula bwenti mugenda okukya ku makya nga kikozeeko akabubi bagenda okuyitawo ennaku nga 5 nga ndikkirira nawereka just like that namusaba antwale yampamu bulamu ego kyoba omanyi gambira tuuka ewaka neneetakulatakula bwenti ebbali nebbali nensoba nga neetakulatakula eno ebbali nebbali ku kigere bugenda okukya ku makyanga ekigere nga waliwo akabubi okamanyi ekigere nga kirimu ekituli soko kitulo kitukomezeewo wano zooming a camera akabubi kakano kenkugamba netakulatakula bwenti akabubi kagenda ogira bwe kati nekakwata wano ekitegedde neno side nekakwata wano kakana akabubi ndozo side tulage side Patrick akabubi kano kati kalikiriya naye akabubi kakwata ne wano nga nsuze netakulira omuntu yabange eno n'otunulera nga kirimu ekituli kati nemmala nekujja ku makyanga kuliko akabubi obulumi bwe nali nnyina muganda wange naye lwakuba bwatuuka ekisana nembanga sikyalumizibwa nze kakati naye mbanga neetakulatakula bwenti bugenda okukya ku makya nga waliwo akabubi mu nnaku nga 4 ennaku nga 4 ng'akagere keegatta nga ndikkiriya kuba nze nayambalanga empale ng'ekwatirako bweti ng'okugijjako nkola bweti nga kiwundu ng'empale ekwatirako nemmala nga nekaba nga empale tekyakwatirako wagenda okuyitawo omwezi mulamba nga mbuuka awo natandikira okuwa obujulizi nti nawona kansa n'abasawo bakyogera nti kansa era nze kati ne bwenfa kati tasobola kungamba nti nfudde kansa era Mukama nze ndi kati ndi feel nze omumanyi nze mufunye ku ssanyu kati Mukama kyayagala kyankola oba kyayagala muweereza bw'ayagala okunnona kasitamba nga ngenda mu busina buzibu nsina buzibu okitegedde kansa agenze oluntandisa okuwa obujulizi wafunamuko insight nti maybe Katonda yakinkoledde nakimanyirawo ati kati nga bwe nkugambe bwe nalokoka bwenti okwagala okwasooka okumanyi bwe nalokoka bwenti ntapingirawo bakiyita kutapinga noyingirirawo mu mafuta wa mpulira nga njagala Yesu nga nibunsala bwoti osangamu Yesu naye nagamba naye kankikole naweereza Mukama nenjagala Mukama waliko mu worship team etendo okusinza saafuna mukisa ogwo olw'ensonga bwe nalokoka bwenti nenyimba sekinoomu ne banjagala nnyo nentandika okuba serebu wabeererawo serebu oyimba nyimba kyobwasinga okukwata abantu eyo mubabiro obuyimba ako tewali kitasoboka nakalala balijjalika bayizabe balijjalika nkone nakayiya nga maze ennaku nga 4 nga ndokose olowooza kaakati waliwo atulaba atamanyi kayimba kano sobola okusabulire mukaawo ntuuse omuntu wa Yesu abanjagala mumpobwala ntuuse omuntu wa Yesu abanjagala mumpobwala ye bannange muli mutyeno nange gye ndya nkuumye mmwe abakola mbeebaza nnyo kye mukola gye kiri bambi gwatakola oli mu nsobi nga toli mulema kyotuula mumanyi baalugera embuulirire erumale yawe era nelindalinda kigweyo noonyereza omanye amakulu so balijja njogedde bwenti onolowooza nti oba nsaaga siganye kansaage buli bedde oliwo ntenda
bannange mukole ebirungi ebiri maaso nnyate noowe kwate Yesu mwekwate tojja kufiirwa Kati Balijja nkoonera Yesu abamwagala gye buli obeene wamamba awuliddeyo abamwagala gye tuli fafa Kati Balijja leka nkoone Balijja nkoona dansi Balijja leka nkoone Balijja nkoona dansi Balijja leka nkoone Omuntu wa Yesu abanjagala mumpobwana ntuuso omuntu wa Yesu abanjagala mumpobwana ye bannange muli mukyala nange gye ndya nkumi mmwe abakola mbeebaza nnyo kye mukola gye kiri bambi gwatakola oli mu nsobi nga toli mulema kyotula mmanyi baalugera embuli erumale yawe era nerindalinda kigweyo noonyereza omanye amakulu so Balijja njogedde bwenti onolowooza nti oba nsaaga nsiganye kansage buli bedde oli montenda bannange mukole ebirungi gye biri mu maaso ate noowe kwate Yesu mwekwate tojja kufiirwa Kati Balijja nkoonera Yesu abamwagala gye muli obeeyo wammamba wuliddeyo abamwagala gye tuli nfafa Kati Balijja leka nkoone Balijja nkoona dansi omusajja yanyamba bannange nze Yamponya Obubbi ayaya namponya obwenzi Balijja nkoonera Yesu Balijja leka nkoone Balijja nkoona dansi omusajja yanyamba bannange nze Yamponya Obubbi ayaya namponya obwenzi Balijja leka oluyimba lufuukuula abantu ku makrusedi maconferences makyaki buli muntu aga Balijja kankoone brand yakwata ye Balijja kankoone era kugamba Balijja ogamba Balijja kankoone so akayimbo butandise olwo owonye ekigere omwana akuba tudulu Balijja leka nko watandikirira ku ngoma mzeeyi oluyimba olwo ngenda okujja eno nga ndulina kati ojja otye Kampala tuveeyo tuddeko Kampala tujje Kampala bannaye kati tutye Kampala biri byonna byonna obikoze nga toli Kampala ndi mu kyalo era nenkuba Sembabule yonna nga nyimbira ku ngoma bategeka conference nenga nensaba naye nga kasita bampa akazindalo bwe bati oba nsanzeewo byuma bya nnanga oba ngoma nembeera serebu nga betukaga Balijjaze kakati mu byonna bucha kumacha nali wa musumba ng'alina omukyala nali ndi mu kuwaata mmere nengamba nesobola kucha kumacha nembeera Kampala nengende Kampala lwaki sigenda Kampala owulira mpulire lwaki sitandika Kampala mwaka kyawo 29 ogw'omwenda obatufaanaga okitegeera 29 ogw'omwenda nogamba numbye obuyimba obulikodinze tonaba era bwe nali tutuuka mu Lwera lwaki osunalindako kakati awula edita gomanyi katusabule emboozi kakati bucha kumacha ngamba lwaki sigenda Kampala ngamba Kampala nensalawo nengamba kati ngenda Kampala ngenda tandika bulamu nenda banga Mukama amponyeza Mukama alese feva kyembulamu kukola luyimba ku CD kyenjayanira ate kyalumanga naweereza Mukama omwaka ogwo mulamba mu kyalo ewaffe naye ng'omuntu waba bwe bajja nga bavudde Masaka abayimbi bwe batugenda kuyimba abasidi nemba nali nnima watermelon n'ennyanya kati nga nyina bagulirira kubookera kasooli bannaayi balyoke bampa okuyimba ate olumu nga tebampa neŋŋamba naye kabana ab'e Masaka kati ngenda genda Kampala bayitengako buyisi yavudde e Kampala kakati nali ndi mu kuwaata mmere nga nsazeewo enkyankeere ngenda okuwulira ku leediyo nga bagamba nalina mu mutwalo nga gumu mu Kasamba wabula ebiwambo olinziza muganda wange naye kakubulire nga okutuuka mu kibuga kati awo tulitandikira kakati nga bukya nga bwe nagamba nti enkyankeera nalina mu mutwalo mu kakaaga neŋŋambe gumu kasanvu neŋŋambe enkya ngenda Kampala siina we ngenda tutandikira nawulirako kyasaanukise kakati neŋŋamba ngenda tandika kibuga oba nsula mu myala oba nkola Kampala naye nali ku leediyo nga ndi mu kuwaata mmere kabaka bamuganye okugenda e Bugerere ekibuga kitabuse kati ekibuga bwe kitabuka leediyo yenyini nyine yaleera nga negamba bannaye abayagala okujja mu kibuga ekibuga kyakyankalanye mulindemuuko awo wenyini nyine yayo ngenda okuwulira nga esaala nga bagisazeeko
kati nensooka ninda mu wiiki namba bwe ninda mu wiiki namba era nenzijanga 15 ogw'omwenda babiri byaliwo nga munano banga 2 ne bukya ku makya ne nninnya bbaasi kyova olaba oluyimba lugamba nzijukira olunaku lwe nninnya bbaasi okujja Kampala bingi bye nayita mu kuba n'emikuto nagyebakamu nalaba firimu okuva mu bbaasi nga tuuse Kampala nga siina we mmanyi era ne bemmanyi nga banneesambye bwe nalaba abanneesambye Mukama nange ne mugamba taata banneesambye nkwegayiridde tonneesamba Kampala ne mutandika nga ndi ne Mukama tanneesambye ate nzuno ndi Kampala siina tabbo nsonga busonzi bwatyo nakivuunula ekivuunikiddwa akyasaanukuse gwe okitegedde kakati ssebo ne bukya ku makya ne nnumba ekibuga olije basi era twatuuka gwe bayita Kalyango abo natuuke mu Lwera nali ngimanyi kuba nalina kuba wendonga awo nga najja nkuba nakoma mpigi by the way okkuba kati bwe natuuka mu Lwera awo nempanika emikono nali mu baasi baasi yayita batya nempanika emikono nengamba Mukama okudda saidi yeeno nga nina oluyimba ku sidi nenzijja e Kampala abo natuuka ku Kalyango jamu ne bagamba banaye jamu bagala okukola mu fulume twatuuka mu ssaawa nga 4 Kalyango mu bogenze mu paaka empya obogenda mu paaka empya ne waliwo bayitanga Kalyango opposite n'ekisenyi ate ebizimbe wabanga wakalyanga akatunulanga kali waliwo hamu kati awo kati yebya Kalyango nzijogedde mbadde byera batuukawo ne bagamba banaye abava mu abagundi jamu mungi abantu ne bavaamu abasinga obungi ne nga nze nkolamu ki nenfuluma ne ngamba wa boda nga toyina gyolaga nga siina gye ndaga toyina simu esimu nga sirine esimu naye nsigulanga nako kati nengamba wa boda nenyumiza wa boda nemugamba njagala ontwale mu Kisenyi ate lwaki ogenda mu Kisenyi nange simanyi nengamba wali wakiwulirako ku Kisenyi nendeeba nali nabiwulirako because of focus and Kisenyi ate no by the way kigana nali simuwulira namuwulira nnyo nali simumanyi nnyo naye Kisenyi bayogeranga nnyo nti ogera mu Kisenyi wali abayaye biki ebyo nga boogerayo nnyo naye mundeeba olimba lwa Bobi Wine namusanga ndeeba kati gwe nganga mundeeba ne mu Kisenyi byo mbikola ki mbimanyi okitege mbiwulira kakati nengamba owa boda ntwala mu Kisenyi Jitegede ora lawe do sendo do harai kakati boda nagamba waboda nangamba tula nusu 10 bwe yavuga nga simanyi wendaga nabwe yebwe yavuga okimanyi nti akumpe era Kisenyi awo bantekera Kisenyi ye yavuga natusanga waina ngamba wayi okomawa ne mugamba awo nentambula bwe navaako ne muwa 10 nensigaza nusu 6 banditira kasanvu nensigaza kasanvu kati muwaddeko nsigaza 6 nentambuza ebigere okuva mu Kisenyi mpaka ku Sajovala ate netolola mpaka ku Sajovalo nentula mu moto nentula ku muti kati bateekawo ekizimbe Happy Science okimanyi ekizimbe ekyo anti ku Sajovalo era neyawunga Happy Science tewaliwo kizimbe waliwo muti tewaliwo muti awo nengutulako bwenti nendaba emmotoka eziva mu kibuga eziva Rubaga saawa 6 9 10 nengamba omuntu sewa kufunako kanisa wensabira ne badagira pasa Kayanja nentambuza ekigende ngenda pasa Kayanja nentuukayo nga basabira ene mabege eno side nga si mu church mwennyini nenyingira nalina baaga nenjiteeka mu kasonda awo nga nyambadde esaati yange teddugala ojambala wiiki namba nga teddugadde eddugala kitogi kyokka otuuse ku Miracle Center temwali mu bantu bangi bano bapuleyawoli bakyawe baali kakati nenkwata ebbaaga nenjiteeka awo netusaba nengamba ngenda kusuta wano nga nsaba saawa nga 2 3 ne baggalawo okusaba nengamba bwe bana balokole ensawo balijinziriza nga ndaba enzimbirira siina gye ndaga nayo nentambula wabwe netambula wabwe njibalekera yali mu biki ensawo eyo byoyinza ogamba nti mutuufu wobireka osalwa temwalimu nayambala nigina zange bulungi
nenyambala empale yange etaddugala n'essaati nga byo tebiddugala nenkata kaleyiza akazigo kaleyizo kamanyi nenkateeka mu nsawo wano nga buli wengenda wali ku mazzi agayiika agag'emiduma awo wapasaka yangi naaba nenneesiiga nentambula nentawuka ekibuga naye muganda wange buno obujulizi bwo bungi sabula tugende sekolege kati otambula olagawa kati ekiro ekyo sawa 3 nfuluma walagawa nentuula ku lubala tolaba nti abapasakanja bali bakuumawo teri yankwata okuva sawa 4 mpaka 9 gwa kiro nga ntudde ku muti netula ku muti kati nze ku 9 nendowooza nti obudde bukoze eki bukedde nentambula nentuuka eyo waggulera nga kusejovayo neyongerayo ngeri ku kyewabakuli naye ku lubaga roodi awo nensanga ababodaboda waliwo ne supermarket manyiwo kati kuba mpitawo ndabawo neŋŋamba ba supermarket nembagamba sawa nembuuza abo abaana ba bodaboda kuba baali basula bakola nembabuuza sawa meka nebagamba 9:30 kati waliwo yali yebase ku lubazi oba yali yatamidde nange nentuulawo nembanga atuulawo newunzika moto netuntwala kati ku 12 nentambula kuba lya Ssejjevalo mpaka mu Kisenyi ddyo nga ndimanyi kutte nentambula nengenda neŋŋamba kati 12 awo sawa nge mundaba abantu bayingira kati ntegeerawo nti owino naye luli naye simanyi nti owino tubayingira bangi neŋŋamba kanyingire ndyeyo ekyapati ya 10 ntuukamu jjukira nyina akakaaga ekiro saalidde ntuukamu nga batunda ngoyi 15 10 neŋŋamba kana akakaaga lwaki sikasuubulamu ngoyi nentundamu kekawungeezi nentundamu emmere negiri ekawungeezi ze nabankozeeko nga nsuubula engoyi 4 siringi kakaaga 15 nendutambuza olugoye nayetambulanga nga simanyi nti waawayo ne site kansa era tewali yankwata nentambuza olugoye okuva ku makya mpaka sawa 10 nga teri aŋŋamba nti esaati yameka kyenakola yagera okulanga zigenda kunzimbirira ate nga nze nsula mu myala nsula mu mikutu olwo ebyemikutu bigizeeyo nensanga buli gwe nasanga nga abulira enjiri nemusigamu essaati era essaati gye nasigazeemu nagitunda -9 twatesa -10 naye oyo yali agenda ogigula yali wa saluuni naŋŋamba agenda okujjayo ng'alina kya 5 na bya 2 nemugamba mpa sente kati nendyamu ekikomanda awo olwo nensigalirawo akakaaga ne kaggwawo kati awo netaliko okufuna omukisa ogulonda 5 10 sijja kulwisayo nesula mu mikutu okumala wiiki nga 2 ng'obulamu butambula bwe butyo obulamu nga butambula bwe buti waliwo eyansanga ku lubalaza nankwata naŋŋamba gwe obeerawo nemugamba naye najja nga noonya mirimu n'emirimu naga wava nti yantonde yali musirikale nagamba munaaye ebintu bya kabaka bino byatabwa abantu bayinza okukokera obwerere kankutwale bwe nkutwala ku baasi osobola okuddayo naye nze nga mutima sisobola nemugamba nsobola kubanga singa mbamugamba nti sisobola yali ajja kunsiba neŋŋamba nsobola ne bandeeta ku kapaaka awo nga ku lubaga awo kawaliwo paaka ya baasi ogitegedde awo eri awo kati nga ŋŋenda awo nga ntwala nga agamba gundi owa baasi amugamba ono mumutwale lyantonde mu senta weerere kati ne baŋŋamba gira otuddeko awo nentuula sawa nga 10 12 ngenda okuzibula weti nga baasi yagenze dda abayite banfuddeko neŋŋamba kati bano okitegeeza nenkomawo aye nemusanga nga yabadde kiikabuti nemugamba kimanyi baasi yagenze nagamba onadda kawungeezi koze mu mutima nti nkuwonye siddamu kusula eyo sayidi kati lunaku lumu yaliwo we nayimirira nensanga balula abalongo neneebaka mu mwala koolwo gwempita Mukama n'ayogera naŋŋamba kiwedde kubanga nali nyimirira ku bbala nali mulokole bayizawe naye nga tosobola kwebaka mu mwala saawa 4 abantu baba bakyatunula kati nga ntula ku bbala nendaba ennyimba paka sanga 8 ng'abantu batandise okuggwamu n'ogenda n'ogwaku kati nali neebase mu mwala awo nga kukiva olaba oba erubaga n'ojja bwoti mu kibuga naye waliwo omuti awo ekidde wabbakuli waliwo omuti awo laawundi eyo oba ogimanyi kati awo waliwo wenneebaka mu mukutu saawa 9 baali egenda nakutonya nenfuna ekirooto ng'omuntu aŋŋambira ddala nti kiwedde lyali ddoboozi lya musajja nze neŋŋamba Mukama weebale nenkuba mu ngalo nintandikira awo neŋŋenda enkeera neŋŋenda enakasero byonna ategeera nti kati nakasero natuuka enakasero simanyi nze ntambula butambuzi kibuga oyina ŋŋamba gwe toyagala kukola
nenzijja nengamba okay nemugamba njagala nebagamba buli kasawo ka seminti k'omusenyu omusenyu ne baguteeka mu kadeeya n'okasitula mpaka ku fulonga 4 kati naye nasuze enjala kati bwe nakambusa nayambusayo omuntu 10 ku nusu 2 kutuuka saa 6 naye nagera olwayo ekigere kiwoomerera ng'ebigere okudda wansi okukkirira okwambuka nembasabayo nusu 10 ndyekikomando ne bazinyiba ne bagamba nanyini nyumba eno mu kyankala mwanya n'okukuba essasi ng'osabye sente kati nenzibagabire 2 nentambula nengenda ku muzikiti gw'abayindi ogumanyi nentambula nenziranga ku Shoprite ku muzikiti gw'abayindi nenonda ekyebitaano nengenda nendi ekikomando nembeera mu bulamu obwo biwanvu nnyo mpaka bwe nasanga omusajja yali wa boda ne musaba omulimo ne mugaba sokufunira omulimo nandeete wankulukuku netandika okwokya ennyama oba wajuliako nti nayo kyake waŋŋamba wanyumizaako nti wayokya ku nnyama kati netandikirawo wankulukuku ennyama naye nga nyina ekirooto kyange ekyokuyimba kati waliwo ekkanisa ya pasita Kasasa nali ndi mu kwokya nyama nga mpulira ebyuma nensooka nnyingirayo yali overnight nenyingirayo nensangamu abantu nga 5 nengamba eno gyenja okusabirangamu ku Sande nenyingirawo osulawa sulawa sekandi musiraamu yali ayokya nyama nga mpa nusu 10 olunaku naye nampaka wanyumizaako nti watundanga ennyama kubajjanga okusaba ewankuluku kwabemutundwe era nateekaawo nga bampa sente nateekangaawo ku kkubo bayiza wenze nakola obufo bw'ennyama eri wansi mu Kasenyi wane ono omusajja ono atunda lomizi nawo nayokerawo awo ebbaala yali awo nayokerangawo kati nga nenfunamu emitwalo 15 nengenda nendikodinga Kankoone naye Kankoone oyo mudikodinga nga muyimbiddeko live ebbanga wano mu Kampala era nga bwentuuka bateekamu ekyuma olwotandise ofunye owokubeera omusiramu buli bwembeere wa Musumba Kasasa nga buli baleeta ebbaluwa bino batumye bayise waliwo conference nga nze nga ngenda nsaba okuyimba paka nafuna emitwalo 15 nengenda mu studio nendikodinga nalikodingira emitwalo 10 ewasaazi si wasaazi ewasaazi ate nalikodingira za kyasaanukise Kankoone waliwo omwami bamuyita Sarugi Salongose Bulime yalikodinga Kankoone naye kasawundinga kafu naye nga kadigida nkajjukira ako nakalaba nakusanga awo kati ng'okayimba otandise okuyimba Kankoone olikodinze ndikodinze awo kitulate kikyuse naye nga sinakulikodinga beera owamanyi nga nkyali ku Sidi manyanga nga nkyali kunanga kakati bwe nava kunanga nendikodinga awo nenda okulaba balijja naye nga kasawundi nga bokamanyi nga tebakuba ku lediyo netandikiraawo mpolampola nga buli gundi eyowansi onsangawo ku Luseedi okitegeera nga kyensinga okwagala kuyimba nga omulimu siguwa kitiibwa nze kasitamba ng'ongambye kuyimba nga ennyama njirekawo ani natuuka ekiseera neba nga nze mukama wange nga nze neekozesa era tuuka ekiseera awo ennyama yali ansasula 10 n'ekimujjamu nensigala nga nze nyina ebifo nga 4 negulako n'obugaali awo nga 3 nga bampa 15 olunaku obugaali 3 nga bampa 15 kati nga teekako ebyo 5 nga ntereka olwo tuyingire mwaka ki ogwo 29 tuli mu 2012 awo buno obugaali bwabeeranga nnyo ekibuye awo newane ewankuluku kati nalinamu obugaali nga 3 nabo ne babubba baana ne baba nga tebakyampa ssente netaliko okuba endongo muganda wange awo tukusanga nkusanga ebbombo kati okusanga wali bonze nga ze munene munnange nakusanga bakuyisa wali yasanga bampise naye nga eyampise ng'ayinamu omwana n'ekya okitegedde gwe wali omunene era wakikuba nze gwe wayimba tebalya nze nayimba bali kulya nze byonna mbijjukira nayimba bali mu kulya nga gwe serebu wayimbye tabagenda nange nakuloka nkulekera nenga wanayi lulicha nenga wanayi lulicha senono n'abachaliwa
ulira nyenga wankugira byomanyi bituufu naye byayita bituufu naye byozijukiza nayita yo zeno sakusanga bombo gwokummanya bombo neze wali wankubadde akavulu ewa pasta jukiro we pasta yali wali wankuluku kwao aina hardware pasta ngaimba kakuta pasta oyo ngaimba kakuta mwerabide so yali mukwano gwa sazi yali saidiwa olaba ngo kulerwe eyo akulerwe yo mundebe eyo nojjene unatotuke no kati kuromi unatotuka ku no kuchi ko waliwo bemanyawo kamya yoyo kamya aha kamya ali gwenga nalinda kulaba omuyimba kankona ne mulenga kati unyo kuddamu eringa nze nalinda kulaba dassewo nendo za ko abayo kingamba kolwo wanda bango mmanyi kuba kyemmanyi wajjanga serebu noyimba nogenda sayimba nga woli kira ya bukyali jukira yenga nze nali nkumanya already kati wale mmanyi na yatenze nze ngolo ngamba bannange akantu kaliwo tompulira tompulira anzuno nkomiyewo kati nga nebuuza bannange nibeerako nga sennono olira omusajja naye naawe ate ebiseera byo oba ate nakwewuunya nnyo ng'ate otambuza ngatto nenga obujulizi tuli ku bubwo obwange bawo twayitabuzanga kakati sebo ni ku lusedi zino ezamuzeyitoomu ezo zonna nembeera nga mbasaba nga nnyimba platform nenfuna y'amaanyi paka Mukama n'atuyamba Katonda najja akola ebyamagero abaana benaguluba nammwe mu ndongo ne mubeera ba presenter ku radio ekyo tekyamenye kutwala nyimba ku radio kise nnono akuba omuyimbi nga gwakubye ekyaliwe balya bonna embizi okitegeera kakati Mukama najja nga akola n'akaweta ndowooza okala embaga yali mama yaliwo bbiri yaliwe ennaku z'omwezi nga 3 ennaku z'omwezi nga 3 ogwokuna 2016 soko mbuli moment sezakunyumira ngoddayo kerje bali bakumanyi ng'omubbi kuba kati obula Kampala tuze tukubye tuweereza Mukama lanso ab'omukyalo eyo waffe kubanga ab'ematete bo tebamanyi nti nno naliko omubbi bala ab'ematete gye walokokera tebamanyi nti wali mubbi naye abeeri abeewakoze abeeri ekooki lw'amaggwa kati abeeri ekooki balwawo okukkiriza balwawo okukkiriza nti omuyimbi waliwo omuyimbi okitegeera balwawo okukkiriza nti waliwo omuyimbi avudde ku kitundu naye bamala kukolayo leediyo bagiyita kaalo bwe bakola leediyo abaana nembawa enyimba bwe bazikuba kati eyo nze bugembe waayo obanjogedde nze muyimbi waayo Balijja ntuuka wali sebo nze eringendera mu Prado wanje nango jontwale yokana yayito kugamba kana sikyaliwo yaliwa kochi semba manyanga kochi lw'amagulu basigamba nti yali omubbi kochi sebo era waliwo yansuubiza namukugambye njagala kuddayo ku ssomero njagala kubeerayo wakiri nemembera MP ebisanja nga 2 babali banjagala nnyo baaba bakimanyi saasoma bakimanyi nalina lumu envunza bakimanyi nali munaku nnyo bakimanyi siina naye nabawa baasi nembatika nembagamba mujje mubeere ku mukolo e Kampala okitegeera Mukama akoze abaana kalina bameka abaana mpezeza abaana 3 mu myaka 4 kitundu awo abaana 3 mu myaka 4 kitundu 5 ekitiibwa kya Mukama omukyala obusanga wa kyala nawasawa azaalibwawo Nyanama nze nagamba munaye balw'amaggweri ate sijja kuwaseewo embalala ate nagamba era bw'aba agenda ewaabwe mu kyalo bw'aba agenda ewaabwe mu kyalo 10 abagenda n'amadda otambuza ebigero mukima 10 bw'aba agenda ewaabwe mu kyalo ate sigula migaati naye abeeri mu kyalo bebagala ebigaati abeeno ku buli lunaku akalize mugabo ga migende obalabeko dde okitegedde moment sizosinga mu bulamu nogamba wabulamu butuufu kino kyo ekigere tukirabye yakuwonya kansa naye moment kimu bulamu nga mu butuufu Mukama yakusanyusa nogamba bulamu butuufu abadde Katonda kiyasooka okumpa yampa
Favor. Ne bwenzijja awantu nga bale tebandabangako bampa akazindaalo awo nfuukirawo mikwano gyabwe. Ekyo kyebaliza Katonda kubanga bw'omanyi nammwe bapuliza simu abangu ennyo ekiri awaate si bangu okujjako ffe naye era Favor nnyanjula mangu Mukama ampadde emikwano ate emikwano egyo ne ginnyongerayo. Tukusubirewa mu myaka nga 5 mu maaso biki byosubi actually ine nyimba mekezi recorded ku CD ezitakyali ziri mu audio mulala wabule ziri worth okukubibwa ku radio ziringa nya nyimba nya naye nga zennyina zinawandiika ennyingi zinayimba zinakola audio ziringa 15 enyimba zinga 15 naye zino ziri zonna zibasinga okuba kugamba zibasinga okuba ku radio zirinya era zennata n'endukiririzaamu kankone Mukama akyusiza ebyange newabaawo olwokyasaanukuse lwakuba sirutanga nnyo kubanga okuta ennyingi nakyo tekigira kwa performance okitegedde kakati waliwo oluyimba olulala lwamaganda baluyita lwakedde olwo sebo lwafuuse kizibu nalukoze ne vidiyo tennabafuluma ngifulumya mu wiiki ng'emu. Videos olina mmeka? Videos nyina 3. Waliwo oluyimba baluyita tuli mu maaso naye olwo oluyimba lwo nayimba lwa corona naye ne ndukolerawo vidiyo olwokuba nti kyamagero kyaba kiro wayimba ne Joy Tendo Yesu ajjukira naye saalu promotinga nyonyonyo kubanga nga bw'obimanyi ebyange ntampola mpola siina nnyo pressure nyonyonyo otegekategeka nnyo ebivulu Balijja kyama ki ekiri awo otegeka okukaalo olinga kadonga muwabali bali asajja okuba obwalo yalo otegeka ebivulu nze kadongo kati nze ebivulu ebyo kisooka ebyabalokole binyuma siteekamu nnyo sente Peter Sendo no jango nyambeko gundi jango nyambemu neteekamu emitwalo nga oli nampa ekkanisa ekyo ekisooka oli nampa ekkanisa nampa ebyuma n'ayita n'abantu nze nenzijjamu akakadde kange mba mmanjaki saagala bukadde 5 nze akakadde kwentandikira obulamu otegeka n'ofunayo akakadde nga nyongerezako nga ngula kapoloti wali obanga ngendako nga nkola obuyimba wali siina lutalo nnyo sente nnyingi nzaagala weziba tezinatuuka kurashinga kyeki bantu kimu okwekwanguwa okurashinga kwekupapiriza bantu ki abantu nga mutuufu mbulamu obwo tosobola kubeerabira nga baali nsonga baali kinene kukutuukako wooli kati ng'ogyeko Katonda ali waggulu naye ng'abantu abo Mukama yabakozesa ne babeera eddaala. Ekisooka we nava wa Musumba Kasasa wakola nnyo amakulu ewankulukuku nti bakuŋŋaanyanga abantu nze n'ennyimba mu bantu abalala Pastor Kim ow'Erandani oyina n'abasumba Erandani muzeeyi nyina ne Denmark nyina ne mu America era bwe tuba wano nyina gwe njagala okugamba mpeeyo akakadde ate nazina nnyo oluyimba lwo Katonda yeebale bamuyita Mami Juliet mutumiddeko nange Mami Juliet mune tukutumiddeko nnyo yampaako emiliyoni 1.5 agingabira bagozaga yiiyo omuntu yava eyo nga tewali ayamba nga buli omu akweganya omuntu nakukwatira akadde kamu n'ekitundu nakuwa bubuyi abantu bampadde ssente gwe naawe ekyo kimanyi nze obulamu bwange bubaddewo kuweereza Mukama kumpa ssente nze ndi muweereza wa Mukama ate olowooza nkola manyi wava mukwoki obunyama n'okolayo bukya y'ennyama weebale ssebo nakuwulyako ng'otema endibota nabikola ebyo nenyingira mu mabanja nenyingira ne mu bbanga ng'atambuza bigere nali nteme ndibota ne Martin wina tomujjukira ne tugenda mu Pride ne batubanja ng'otambuza kigere buli lunaku okugenda n'okuddanga n'ebintu olya bya bbanja naye nga kampeereze Mukama kove mu mabanja tojasobola kati buli kimu kyonna kyennyina byonna emirimu gye nakola gyonna siina kye nnafuna naye ate mukuweereza Mukama era eri abakoze nga bo bafunye bayizawe n'abatuwa ssente bakozi naye kati nze ni muweereza wa Mukama oli muleevi baana obugole amina mu biseera bye eby'eddembe obeera mu mbeera ki obeera mu kuwandika nnyimba akufumitiza okuwulira ku njiri biba biti ebirala kati mu biseera byange by'eddembe era nga bino okujja kulya ku mbizi
Wale tuli ku Planet Restaurant waneno mutundwe kulya na mutundwe Christian Fellowship kafuka lungi nnyo mubeera mu poko eyo mulembe kiso tumaze okulya ku bifi we yakatulaba bifi twabimazeyo dda mugaga batwongereyoko akasoda era mwagala kakati sewo kakati abantu abalala musumba akimu akoze kinene nnyo yanyanjula mu abo bapasa kiganda baite banakufiringa bapasa kiganda bapasa Serwada bapasta abo babugembe abo bonna bamwaniriza pasta akimu nagamba nzija ne mutabani wange bamuwa akazina lwe bati nagamba soke nyimbe ng'oba oyagala batoyagala oteeka okuba mukwano gwange. Wow. Kakati awo nanyanjula mu bantu ekyo banaika mbulye ku basumba baffe muna batulaba omuyimbi omuweereza mukakuta mu kuyimba anzo kwata kwagala ku bintu bingi naye ku ssaawa ebbiri z'olina ku katuuti ku ssaawa emu gye bakuwadde okubuulira omwana w'omukyaki gy'okulembera osobola muwako eddakiika 3 n'ayisawo akayimba ke mu budde bwo tekisinga obukadde bwe ssente. Kati nze musumba akimu singa yampa miliyoni 3 nekigwa singa nazirya ne ziggwawo singa ndi eyo emateetera nga naddayo obesingawo naye yampa abantu bazze banyunga ku balala ekirala sobola kwerabira bapulizenta bakyali bammwe kubanga bakyali bange kakati mmwe nali nkuwadde meko kuba oluyimba era munaye naye twatandika nga ku radio kati ng'eno MCF twatandika nga tukyaliko online Balijja ne bamukyaza nakati bakyayisawo oluyimba lwange kati ate ngenda kuleeta wawo ine ekibuzo kibabuuza naye wakizibiikiriza nsuubira ekijja mu maaso mu myaka 5 okuva kati muganda ngenda kuba mulala tusuubire ki kinene sina nawenyinza kikugamba naye kyoba omanya tusuubire kinene nti mu mwezi guno ogwokuna okuva mu mwezi guno ogwokuna mu myaka 5 emirala era waliwo omwana abadde anvuga mugambye ne mugamba atali mukwano gwange kati mu kanisa ewaffe kubanze nsabira ku family bese inat Kirinyabigo Pastor Tony Muhumuzi musumba wange naye waliwo nga si mikwano gyange nga bo bakulaba bulabyawe naye nga bakwagala naye nga bakulaba bulabyawe ne mugambye atali mukwano gwange kati singa atuukawo nga 1 January omwaka ogujja nga tanaba kubaako kyeyekolerawo okunnoonya ndabiranga ddala bulabi kubanga ngenda kuba mulala abakulaba obulabi kati abaana bo obulabi kati tebali mu kifaako kufula mu betereze yokaana owulira maleeta owulira muwulira bannaye taata nozanzeke tukoze anannoonya nga lumu ajja kuba alina ebirala byetaaga nange nja kukkiriza noonyi naye nga kagapu kajja kubaawo ontegedde simanyi oba otegedde bulungi tumira ku mukyala tutubira ku bantu ekyo Sharon nemba simutumidde akimanyi Sharon tinanteza Sharon mukyala wange nzalidde abaana yetulisizaako bomunaga Balijja lumu namugamba ogenda muwasa ng'obeera we nali ngendo muwasa muzeeyi nga ndi awo nyana mange era ewaabwe sayidi ngoberage ewaabwe ngapangisa awo twali tusulamu abantu nga 6 mu luumu emu nga tugipangisa emitwalo 6 tufaanagana kale okitegeera kakati naye kati tulina ewaffe ekyo kimeza geetawatandisa essomero ndi director muzeeyi oli director essomero mwalitumyani bali andi katoluzungu lungi naye nga balituuma Christ Nursery School. Christ Nursery School. Twalitandise liryawo Kirinyabigo ewange mu poloti yange. Si mu poloti ya mutakali yange. Mutakali oli wangu. Ate director ali nabatandika kakwakulizo. Bali bonna boogera Luganda, boogera Luzungu okuva ku macha. Director yeka yakkirizibwa okwogera Oluganda. Bali bona bali kusomera. Nkukwatako ng'oyogera Oluganda okugoba. Director yeka yakkirizibwa. Ojitegedde director yakkirizibwa okwogera Oluganda abala bonna Luzungu n'omukyala wange mwali alina kwogera Luzungu lwokka omukyala wange dange mufuga just speak English only wagambye mugenda kuddayo okusoma
Bangambye ngenda kuddayo kusoma nyina mugagga wange, nyina mukwano gwange awo si mugagga wange era mugagga wange ali eyo Denmark. Ayagala nzireyo okusoma. Naye lwakuba ebintu byayagala nsome P7 nsome senior 4 nsome senior 6. Akati olaba byuka Chabi gata onasobola bikwasaganya endongo nga nyingi onaba oli mu kirasi nga wakubira waye waliwo wano conference omanyi kale waliwo kye bayita okwegulira obudde kirungi n'okola program kati wemba nkoze program nga likyona kyo mwekiri lwakuba nti kati nze nali neetaddemu endowooza nti abaana bye basoma okufuna ate nze byennyina naye ogera soma oba osome olulimi oliga oluzungu nange kinadde njagala naye omukyala ye kyasinga okwagala mbeere n'empapula zange kuba alina ye kyabala eyo Denmark ayagala kutwala sisobola genda kati naye ate era nga bumanyi ngeri gyetuli erwamagwe era omuntu wabeerwa amabanaga nti era Denmark kiba kinene soko oliga oluzungu nze bwe ndowooza kale ate oluzungu mbadde nduyingiddeko mu kanisa kati oluzungu. So you mean you can speak some yes because but some small words kazoke kugambe mu Luganda oluzungu nduwulira kati saawa eno kuleva gye ndiko nduwulira ndusoma naye kati obuzibu kwogera nakuwandika naye osobola okwogera mu luzungu aba kubyogera mu luzungu nze nkuvundu. Praise God, members. Mukama yebaze abooluganda abantu. Thank you so much for viewing us. Mwebale kutulaba. Mwebale kutulaba. We are going to stop here. Already tuli wano. We cannot continue, so we are going to stop here. Naye waliwo byoyogera obuzibu nze nakugesa asoma kyekisooka bw'oba oyogera omanyi bwe abazungu oluzungu lulimu ennimi nnyingi waliwo oluzungu lwe bayita obuzibu ennimi nnyingi naye kati gwe limu kwogera lwa university yogerako lwa primary nze kuba nkyali mu primary yogera tandika naye kati continue ekyo kyasini yogera oluzungu lwammwe lunene yogerayo olwangu praise God. Praise God. Yes, praise God. We thank God. Because today kubanga lero we have Balijja. Na Balijja wano. Don't forget to subscribe, share, like and comment. Madam video byokuvula madam birezi. Ali madam ngamba bana abala. Kale. Subscribe, share, like and comment. Mulinyereza omwana Katonda omulamu. Olwale bwe tutubane waliwo katalekeka kolowooza nti omuntu aliyo nga teyasoma omuntu aliyo nga yaweddemu amaanyi nga waliwo kyagala tutuwaho naye nga tekitanaba kituuka osooka omuzzemu amaanyi mu kigambo kimu bibiri tuyoke tusiibule. Ekisooka nyweza ekirooto kyo. Nyweza ekirooto kyo. Wakati mu kirooto waliwo kye bayita abantu kunafuya abo okuzaala wamu njogera ya leero kumalamu amaanyi naye bw'olemerako mu maaso eyo baweemu emyaka egi bajja kumala bakwegatteko. Amiina. Kati nyweza ekyo ekirala bw'oba mulokole essaala ne mukwano gwo gw'ofunye senono tumaze emyaka ndowooza nga 8 oba 10 kuba lwandaba tetwetanga okunyweza emikwano kikulu kubanga omuntu gw'oli naye leero tomanye kyagenda kubeera nkya bwe nabeerera naawe nali simanyi tolikolako ku leediyo kati wabeerayo omwana awo n'aleeta oluyimba nange nendeeta nyinza okuba nga olwoli lunyumye nnyo naye ng'ate olwange lwa mukwano gwo mu tayimu gy'oba olina oyinza okuyisawo Balijja kaakati okunyweza emikwano kikulu nnyo okusaba kiki ekirala kyenjogedde byonugwega okusaba okunyweza emikwano okulemera ku kirooto. Bintu bisatu twenza tuyazege tubeere ne Balijja Franka olunaku lw'olwaleero Senono Alex muweerezaawo Patrick abadde ku kamera Patrick yabadde waawo tukubuzizaako nnyo nnyini ddala era editor waffe omulungi so subscribe like and share Senono Alex official ne Gospel Voice Library Balijja Franka musangayo ku YouTube musangayo ku Facebook ne Instagram toliyo yonna
Instagram sinaba kukitegera bulungi naye kati engeri gye natandise okufuna sente. Facebook yo gye ndi Balijja Frank. Ate YouTube gye ndi Balijja Frank. Yes. Instagram chechi. Instagram sinaba kukitegera bulungi naye kakati engeri gye natandise okufuna sente. Instagram nako kalinga kufuna yo gwe nsasula aberenga abikola ke. Instagram kakano. Instagram. Keko. Kati kakola kyako. Kalinga era nawo wabayo mikwano jo. Bagambe weyongerayo nga Balijja Frank. Rabi continue. Okay. Ubadde ki fatuliri ubadde ki. Wagala tujjayo. Kale tujjeyo toyanze gambere bulungi. Ngera kwa kanjigirize wano. Mukama chusize byange. Mukama sanyusizo omutima gwange. Mukama chusizo obulamu bwange. Tato tangaziza fayiro yange. Oh mama. Yesu chusiza future yange. Wabulo swaziza abalabe bange. Oh mama. Waliwo byannebuuza mutima gwange Mukama. Manyo bimanyi. Kubana kabaka mazika manchi nga nebuuza wakize era natesaako n'omutima gwange ny'obutwa nve ku nsi nga ndaba gye ndaga teri kalungi kufa kokka kubanga nanzaala mulema maama wange nakyo kiruma naye naŋŋamba mu taata wange tamumanyi nako byonna bizibuzibu naye okyusiza ebyange oko maama Mukama chusize byange. Mukama sanyusizo omutima gwange. Mukama chusizo obulamu bwange. Tato tangaziza fayiro yange. Oh mama. Yesu chusiza future yange. Wabulo swaziza abalabe bange. Oh mama. Bali bamanyi obunaku bwange muliwa bali bamanyi tisasoma ne museka aliwa gwe nagambako kumuwasa n'alema nsisirina future Sharoni nakkiriza mukazi wattu naye waliwo abamuganako kugenda nange didi bubi eseno naye Mukama kyusiza amaka gaffe taata alina maanyi. Mukama kyekusaba mu lugendo lwange nyambanga esiremererwa famire yange mirimu gyange tuke awawakanirwa era bokozesa mu lugendo lwange nze nsaba obawangaze famire zaabwe mirimu gyabwe n'awamu n'obulamu bwabwe waliwo be nagambako ebizibu byange ne baseka naye basonyiwe olinga tannafata omujereka nga tomanya naddala ng'alina Katonda kati taata kyusiza ebyange oko maama Mukama kyusiza ebyange Mukama sanyusiza